okuttira ekintu mu maanyi kwe kukisalako nga kibadde kyeyongerayo katugeze ekimera ng'ekyo oba ekitooke olina akitema oba ekisolo ate tugamba nti akittidde mu maanyi. Otegedde okwesimba obwentoogo kitegeeza kuyimirira butengerera. Okutema ekikumi kuba kudduka. Okukwata ettaka kitegeeza okudduka. Okuba wansi kubeera mulwadde kyekimu n'okubeera ku ndiri. Kuba nabagamba nti endiri bwe buliri bw'omulwadde naate bwafiirako kifuuka ekiriri. Olwekyo abeewaana nga mugamba nti olina ekiriri simanyanga ndiko ekiriri manya amakulu g'ekigambo ekyo ekiriri. Obuliri obufiiriddeko omulwadde kiba kiriri. Togamba bannange ndiko ekiriri omwana ayaze ekiriri nga beewaana. Otegedde n'olwekyo yawula endiri n'ekiriri. Otegedde yawule bulungi. Endiri we buliri omulwadde kwasula oba enjoloomo ate bwafiirako kifuuka ekiriri. Otegedde okusalirira olunywa kuba kufiiriza munno, kumuziyiza, kumulemesa, kumukotogera mu ngeri yonna kuba kusalirira lunywa. Okutunula obuyisi kuba kutunula naye nga baaba totemya. Okutunula obuyisi kwe kutunula nga totemya. Okweza olweyo ekintu kuba bingi oba kufuna bingi. Olina agamba nti Bobi Wine akalulu ka 2026 wakweza lweyo. Aba alabye embeera nti abantu alina bangi era nga agenda kwera bweza kugema makulu y'ekisoko ekyo. Otegedde waliwo ekirala nakibagambyeko nojjo okweriisa enkuuli. Okweriisa enkuuli kuwangula banno nnyo n'obawangulira ddala. Akalulu nga bwe kakyayimiridde 2026 Bobi Wine yeeriisa enkuuli. Yeeriisa enkuuli oba maze okulaba nti abawangula bonna. Bwempanga ekyokulabirako kubanga weewaawo okuyita ku mugo gw'entaana oba okukoma ku mugo gw'entaana kuba kusumattuka akabi oba okuwonera awatono. Naye okusingira ddala omuntu ng'awonye kufa. Omuntu ayinza okulwala ennyo ne baga yakomye ku mugo gwa ntaana. Otegedde okutwala omuntu etatinda kuba kumugoba misinde nnyo. Okumira ku mukka kusiriikiriramu katono katugeze nga badde olina byokola n'owummuzaamu katono. Obanga obadde oyogera, obanga obadde oyimba, obanga obadde osomesa kati nga wano oyinza ogamba bannange munzikirize nsooke mmire ku mukka. Nembanga awumuddemu awo. Waliwo kye tuyita okuba mu malangaata. Okuba mu malangaata kiba kifo ate nga tewali kintu kyonna. Nga mu lukoola eyo amalangata ebifo ebyo bye tuyita amalangata. Waliwo kye tuyita okussa ekkinyi. Kuba kwonoona kintu naye nga mu ngeri nga tofaayo. Kwonoona ekintu nga tofaayo. Tegedde okuba ejjenje saabi kunyirira. Ako kaba kanyiriro. Ejjenje saabi ly'ejjenje kkazi. Essajja tuliyita eddanzi oba ekkaabi. Naye essaabi linyirira nnyo. Liba linyirira kale nno. Okusalwa ekisubi kubojjebwa musota kukubojja. Kyekimu n'okulumwa ekiwuka oba okusalwa wuzi ensaze. Naye ekyo kyajjo ly'abalamu. Okuluma ku kintu nga tekirumikako. Kukola ekintu naye nga tekigenda. Kuyinza okuba oli mu kulima naye ng'olima ku nkalajje oba ku lwazi. Eryo ly'ettogero ly'ebisoko. Olwaleero nzize ebitogero ly'ebisoko lyenzize nalyo basomesezzaako ate munzikirize emmire ku mukka. Naye nga sinaba kumira ku mukka nga bwe mbategeeza amakulu g'ekisoko ekyo kambategeeze nja kudda n'ebirala. Ekirala 24, 25 na 26 tugenda kubeera ku Kayenera. Ku kyalo bwa Mulamira mu district y'e Kayunga essaza ly'e Bugerere. Temusubwa December 1st oba egenda kubeera Christmas Carnival. Temusubwa tugenda kubeera wali Kayenera ennaku z'omwezi 24, 25, 26 December tugenda kubeera ku Kayenera Fest wali ku kyalo bwa Mulamira ku Kayenera Farms. Temusubwa eri e Bugerere Kayunga Bugerere
Mbategeeza nti ebitabo bya nawandikira Buganda byo bikyaliwo mu bigule. Olulasanga eki kino kya mitwalo 10. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi kya mitwalo 3. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kya mitwalo 3. Ate waliwo na kino Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3. Ate era waliwo ne enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba nakyo kya mitwalo kino kya mitwalo 6 bino by'esatu olulasanga ekya mitwalo 10. Byonna kola bwoti ku mitwalo 25 gyokka bino ebitabo byonna bigenda kukutuukako wooli. Okola otya yita ku 078 599 343 eri 078 599 343. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ntuukako ate tulabe tukuyambye tuti.